Yes, for TV yimbandiza kadde kano ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale Kitalo mukwano gwadana Nabatanzi Afiriddewo accident ku luguudo lw'e Masaka ono abadde akola ne ku BBS Telefayina wayimbina masawo amaziga mu company eya BBS Telefayina kosa n'obwakabaka bwa Buganda okutwaliza mu accident emuliddeyo bambi bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi bina masawo so ngate rape mukyala Bindeeba enaku zino yeyita Queen Bindeeba Queen Bindeeba enaku zino yeyita yetegekera concert ye oba yetegekera show ye kanjite show sijagita concert kubanga si muyimbi yetegekera show ye egenda okubeera ng'enaku z'omwezi 4 November wali ku Federal Bonita egenda kubeera nkambwe nnyo egenda kubeera ya mutawana nnyo enaku z'omwezi 4 temuna kubanga musugwa kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo kigenda kubeera kya tabu nnyo kigenda kubeera kya kabendozo omulengera munnange yefefese da munnange mwenna abayise mu bungi ng'enaku z'omwezi 4 mwe mwenna abakola ki abamukirizaamu kubanga naye yakuleetingawo ekibiina ekyabazanyi ba firimu mwalomatiki yavaamu jjukira kijjukira ekyo naye yakuleetingawo ekibiina ekiki ekyabazanyi ba firimu abayise mwenna ng'enaku z'omwezi 4 wali ku Federal Bonita agenda kuba akola ki azanya omuzannyo gwe yatumye from heart to healing bwe yaguyise erinnya ng'enaku z'omwezi 4 lwa mukaaga luno olwa wiiki eno temwena kubanga mumisinga bagita fa TV era nga ono munangi ali mu kubanga yeteekateeka era nga zirihaso zigenda mu maaso okubanga yeteekateeka agenda otuuka ku stage ng'asobola okukola ki okubanga abawa ekintu eky'omutawana okubanga asobola okuba waaka ow'amaanyi asobola okubanga abawa ekintu ekyakabi era ekintu ekyaki eky'omutawaana bamuyita mukyala Bindeeba ripi ennaku zino yeeyita Queen Bindeeba yeeyita Queen Bindeeba abali mu ggwanga erya America mbatemeteko ne Saudi Arabia Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga temusubanga ennaku z'omwezi 4 ripi ategese omuzannyo gwe yatumye from heart to healing njukira omuzannyo gwagenda kuba gupremieringa era agatandika okuba nga akola ki akuteeka ku YouTube nga baguzanyamu video nga bolaba emizannyo gya aromatic entertainment naye nga basinga bagamba rape yali agenze mu aromatic ng'agenze kola ki kubanga afuna etutumu kirabibwa n'ayonka rape yali agenze kuba nga akola ki afuna etutumu erinamuyambako okubanga limuwa support naye okutandikawo ekibiina ekikye omuntu ali mu aromatic entertainment nga ye agyetaagira nga agyenyumirizamu yenna mpijja Florence kubanga ye akyaliyo mpaka nakaakati naye bonna abasinga baaliyo baali beenoonyeza byabwe eyo ng'avudde ngezeko sadi zeno omukozi wa BBS Telefayina Afudde omukozi wa BBS Telefayina amanyikiddwa nga Engineer Senabulya Ahmed afidde mu kabenje enkya ya leero mu bitundu by'ensangi bw'abadde ajja ku masengere okukola gutusinze nnyo Aibene gutusinze nnyo Haibene munange omukozi wa BBS Telefayina bw'ati bw'afudde mukulu amanyikiddwa nga Senabulya Ahmed afidde ku accident ebadde ey'amaanyi ebadde ku luguudo lw'ensangi musajja mukulu ono abadde omu ku basajja babadde empagirwaga bali ku BBS Telefayina era bamu ku abasajja abatandika ne BBS Telefayina nga n'essaawa yakati abadde akyali munnaabwe afidde mu accident abadde nnyo munne wa Dana Nabatanzi nnyo babadde bamukuwano nnyo nga bw'okiwulira naye nga munange bw'atyo bwakoze ki bw'atyo bw'afudde bana accident nzibu nnyo manyi bagamba kale buli kintu kiyinza okutta omuntu ne accident ekintu ekiyinza okubanga okedde oli mulamu n'ogigwako n'okalirawo gye bali abatera okutondoka n'agwa n'afa naye bonna abakozi bya BBS Telefayina bonna bakyali mu kyekango nnyo tebakikiriza kituuse ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Senabulya Ahmed tebakikkiriza naye nga munaye accident agiguddeko ebadde ebitundu by'ensangi era nga afiiriddewo mu bulaga abadde ava waka ng'agenda kukola ki ku masengere agenda ku BBS Telefayina okubanga akola ki akakalabye emirimu gye egy'obwannamawulire wali ku mukutu ogwa BBS Telefayina Obuganda bonna bufiiridde omusajja abadde ow'amaanyi mu Bwakabaka bwa Buganda era nga munnange bagamba ati gutusinze nnyo Aibene omusajja abadde w'amaanyi nnyo okukifaanagana n'Obwakabaka bwa Buganda ate nga ne kusajja ez'erudda
ne BBS Telefayina ng'agiyirawo nnyo omubiri era abadde agiwa sapoti badde y'amaanyi. Kyavola bagambye nti bafiiriddwa omuntu empagi Luwaga. Nabatanzi mukazi wattu tanaba kubanga akikkiriza, akyali so confused ku kino ekikoze ki ekituuse ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssenabulya Ahmed. Kibi nnyo, kitalo nnyo ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssenabulya Ahmed. Olunaku olweggulo yabadde mulamu era abaddewo n'akola ki, n'atambuza bulungi emirimu gye n'akola, n'addayo n'ewaka n'atuuka bulungi. Ebiseera singa bagamba nti okufa tekwewalika. Olunaku olwo luba lutuuse munnange, luba lutuuse. N'obeera ng'obadde otambula osobola okwekoona n'ogweri n'okalirawo. Olunaku lwo lutuuse. Si kyangu naye nga bambi abasinga abakozi bo basobeddwa dda eka ne mu kibira. Nabatanzi ye mukazi wattu byamusobedde dda, tamanyi bambi ngeri gyagenda kukikwasaganyamu. Mukwano gwe bw'atyo bwakoze ki, bw'atyo bwasaanyewo mu accident. Kitalo nnyo aba BBS Telefayina bonna bambi banyogoze dda era agenda kuba azikibwa olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero agenda kuba nga azikibwa mu bitundu by'e Masaka, anti ngeri gyali omusiraamu, abasiraamu mu ngendo zanga mukimanyi azikibwa lwaleero e Masaka. Abasiraamu tebatera kuba nga balwisaawo abafu. Mulebe bulungi, subscribe button nyigende kadi, mbagala nnyo mwera.